So bwe tuba twogera bwe tutyo nga tuwa ku bujulizi bwaffe ebyo bye tutuuseeko Mukama byatukoledde tetulina bwe tuleka kubyogerako. Waliwo yankubiddeko kasimu n'angamba enjiri y'ennaku zino ng'erimu obujulizi bungi tebuleeta ebizibu konzi ate twayita mu bizibu ate bugenda kuleeta bizibu ki? Ye bwe bubireeta eyatutaasa n'addawa waali mulamu. Zabbuli 124 singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe. Ab'Ekananirandi mwogere kaakano, aba Soloti Media mwogere kaakano, Uganda ayogera kaakano, Isirayiri ayogere kaakano. Singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe. Oh. Singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, Isirayiri ayogere kaakano. Singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, lunyiro lwokubiri, Zabbuli 24. Abantu bwe batugolookokerako olwokusatu banditumize nga tukyali balamu. Obusungu bwabwe lwe bwatubuubuukirako, amazzi ganditutwalidde ddala, Mukooka yandiise ku mmeeme yaffe, amazzi ag'amalala gandiise ku mmeeme yaffe. Mukama yeebazibwe atatugabudde okubeera emmere eri amannyo gaabwe. Emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego ogw'abatezi. Omutego ogukutuse naffe tuwonye. Okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi. Zabbuli 24 okuva ku nyo lusooka paka ku lunyiriro lw'omunaana. Nzijukira ebiseera ebyo bye twalumbibwa ng'emmotoka y'ogenda okufuluma mu parking ng'ow'obusungu agigyeko sitiika ya Soloti. Otuninga Soloti FM, Soloti TV, ow'obusungu n'akukayuukira. Igwe! Rediyo yiyo, TV yiyo, amanda gago, masanyalaze gago, kyonna ky'okozesa okwogeza ekintu kyo kikyo. Naye ng'olisse baakuvumira awo, abantu nga bagenda ne ku maduuka n'agamba sikyaddamu ggula wano. Naye ne muguma abantu mmwe, kyenva njagala tuliire wamu. Kyenva njagala tuliire wamu. Mwafirwa emikwano, mwafirwa bakasitoma, omuyaga gwali mubi nnyo nti abamu mwafirwa emirimo. We are tested and approved in the name of Jesus. We are tested and approved. Ina mikwano gyange nange be nafiirwa nga takwebuuzizaako, tamanyidde ddala kigenda mu maaso, n'olaba bulabi nga ne bw'okuba takyakwata, ne wano tokyamulaba, byonna ne bitutabula. Naye ne tuyimirira. Sitaani yali ayagala nfe, yali ayagala ekkanisa House of Prayer eggalewo, yali ayagala Soloti Media eveewo, naye mu byonna Katonda n'abeera ku luuyi lwaffe. Ddamu osome ennyiriri zino jazifunamu amakulu. Zabbuli 24 onyo lusooka. Singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe, Isirayiri ayogere kaakano, Bujjingo ayogere kaakano, Sawa amanyago, bammemba ba Kanani boogere kaakano, abalabi n'abawuliriza ba Soloti FM ne Soloti Television boogere kaakano. Ennyiriri zino namu njagala otunulire Bayibuli eno olabe Katonda atambuza ebigere. We know what this means. Singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, abakkiriza boogere kaakano, singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe. If it wasn't God. Olunyiriri luno nze nduwulira nga lulamu nnyo. Nali ne Richard muhummuza nga batukuba amasasi. Twakamala okukola emisingi ng'ennaku z'omwezi 2 ku Bawalakata Road.
abakubi b'amasasi nange saabamanya. Gavumenti eri mu kukola byayo byeteekwa okukola. Katonda nga bw'ali omulamu waakiri amalaalo gaabwe bali gatulaga nti abo abaazikibwa omwo be baabakuba amasasi. Naye wulira olunyi luno bwe lujjira, singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe. Era kyova olaba abalina emitima emitemu baatandika okuteekawo ebibuuzo bingi. Lwaki emipiira tebaagikubye? Yagisimbuddewo atya? Lwaki tebagguddewo ne bakakasiza ddala nti bombi bafu? Lwaki tebayongeddemu amasasi gano ag'omu mutwe? Lwaki tebaakoze bwe bati? Abantu bangi bagenda mu geyeena olw'omumwa gwabwe just mumwa. Kubanga bw'oba weebuuzanga nti lwaki tebaggulawo ne bagatukomerera mu mitwe? Lwaki emipiira tebaagikuba? Bw'oba tokyenenyanga tebakulima nti olina eggulu. Kubanga awo wennyini eyataasa eyali ku luuyi lwaffe yali Katonda. Ezikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo yali Katonda yekka. Okusimbulira awo obulamu bwange paka le bulikomekerera. Nja kuweerezanga Mukama n'omutima gwange, naakusabiranga essaala ekola. Kubanga soogera ku Katonda gwe bambuulira, njogera ku Katonda gwe ndabye, njogera Katonda gwe nkakasa. N'owulira emisege egyambadde amaliba g'endiga, amasasi ago bagakebere. Emmotoka bagikubye amasasi, abakubi bo baakuba, naye awali Katonda waba weewuunyisa. Saidi gye baakubirako baakuba ne bakuba ne bakakasa. Tebaalina na nsonga yonna ebagguzaawo ate kwongera, kubanga oledde baakuba okusinziira ku bo n'emirambo ne bagitta. Ng'abantu bali babiri bokka nga batudde mu maaso mu mmotoka, omuntu n'akomereramu amasasi 13. Ebituli ebiri ku mmotoka biri 12 newankubadde nga ebimu bineneku biraga nti temwayitanga mulimu, naye at least byobala n'oga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ebyo birabika, newankubadde nga ebimu binene okusinga binne waabyo, ng'abantu bali babiri bokka nga bemukomerera amasasi nga bali mu maaso. Era kyetaaga okuba emipiira, era kyetaaga okuggulawo okwongera okukuba amasasi. Sigamanyi nnyo, naye kyemmanyi nti essasi limu lyenkana muntu. Eri essasi limu lyenkana muntu. Kati omutemu bw'akuba amasasi 13 ng'agakuba abantu babiri, bw'ataba Katonda ovaamu otya? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, abantu bwe baatugolokokerako banditumize nga tukyali balamu. Obusungu bwabwe lwe bwatubuubuukirako, amazzi ganditutwalidde ddala, nkooka yandiyise ku mmeeme yaffe, amazzi ag'amalala gandiyise ku mmeeme yaffe. Mukama yeebazibwe.